Nsereko Muhammad omubaka wa Kampala Central agudde Matereke ne muganda wa Bobi Wine amanyikibwanga Banjoman. Okuva lwe twamala okulonda akalulu, Nsereko Muhammad, believe me, ye mubaka mu babaka ebitaano alabibwa ku mikutu gya TikTok egyenjawulo nga wa views kumakya kiro misana nga buwungeera ojja kusanga Nsereko somewhere somehow nga ayina ku live emu gyaliko neweberako abantu basatu agenda kujoininga ajje awe endowooza ye ku nsonga ezitambula mu ggwanga Uganda. Now gyabadde azungireeyo beeguddeko ne muganda wa Bobi Wine Banjoman. Kibadde kintabuli nga bwe ndikali lugambo Pro Max ngambe sisobola bannayuganda abalaba omukutu guno butabaleetera lugambo luno gwe mulimu gwe mwantuma gwe ngendo bakolya kati njagala owulirize ekibadde ku live eyo nga abasajja beeyuzaayuza nga abasajja babuguma ebifuba nga abasajja batabukidde bannaabwe. Nkujukiza Jolo Quality at 1.5 million osobola okuba nga ofuna ettaka. Sworn enemies tewandibadde wano probably because none of us through our history wish the others bad. Era nali kuno kwennyini negamba nti I could not stand seeing the humiliation eyakolebwa ku Babi Itungo wabaddeko egulo nabaddeko ne briefly ne mbako ne byenziruka kokola. That is my statement. It's not a bold. Yes, it is not a bold statement. Wachinakuwaza. No one should be humiliated. Era nengamba nti the person who feels the most pain out of that action ye mwami we n'abenganda, because that is what we call annihilation. Bava mu humiliatinga, bava mu nebaku muswahili bachita kunyanyaza, nebakunyanyaza to show you that you're nothing. So for me it is not right. Era what is not right, I say it in the plain way. Seetaaga kufuna n'authority ya muntu. Nagambye nti bwe nali wano nga standing up for the right to bail, I did not consult anyone. But I knew nti time will come nga abantu babasiba nga babayunze section eba byaliwo kedde emabega. Nga the only way omuntu gy'asobola okufuna glimpse of hope kwe trying okufuna bail. Now that it's becoming difficult and difficult, what are the people left with? The only route way remains negotiations. Some can be direct, others can be indirect. Ochegera. No, others can be indirect, I'm telling you. Russia okugenda okutuula ne Ukraine kwe bagenda okutuulako indirect talks nene. Olwaleero Iran okubanga egenda kutuula na America, indirect talks ziyita mono Sultani Kabul owa Oman n'abalala. Nze ngoberedde nnyo politics wa Kenya. Sinti Raila Odinga yasookayo ate tewali amuga agendayo. Bino byolaba nti bazze bamaze okumuyitinga baba boogedde ku masimu nti kiki tabbu eriwa nti ani nti ono bamuwaayiriza kubanga ne bana abakolera they are over enthusiastic officers of the state abayunga sections ku balala, abalala nga ntalo za ttaka, abalala nga ntalo za business, abalala nga ntalo za abakyala. Ebyo nabyo bibaamu. Naye ate ne mubaamu n'abantu ng'omu bagamba nti munnange bwino wuuno omuvubuka wuuno ng'ayokya emmotoka Banjoman obadde oteesa tukole ki kuba gwo guno musango. Kakati ng'ate olina okulwana nnyo yadde yakikola nti ogaye nti yali mwana muto bamazingire mbano naye bamuwa emyezi 6 gavumenti enoonye gyejja ssente ekompesetinga oli omuntu eyafiirizibwa ki emmotoka. So kyekiri kyoyogedde. So bano abajja kuno ne bakusireteninga with the lousiness simanya biki singa oteeka kuno poola abantu ababaddeko n'obabuuza. For example, abakkiriza mu negotiations muteekeewo ekigambo yes. Those who agree that we should have negotiations to free political prisoners, all those prisoners abali mu kkomera muwandiikeewo yes.
abagamba babaleke basaavinge paka bawandiike nno. Era ojja genda okulaba nti the voices are there, but the voices of reason outnumber the voices of dissent. Whereas you've gotten two no's, you can say, Banjo man, you see? Mbade nsaba nku Jessica kayinza okuyamba. Most of the subscribers ku internet kuno abantu abo babapangisiza ebiyumba. I know this because real estate ne babasa mukuva ku macha babeera baddamu lives nga zino messages baddamu kino ne kiri ba commentinga ku bintu ebyenjawulo nga ba subscribinga for NRM. I don't think ate bana abagamba no kuba bo baliko basatu anti abo beba abaliko abalaali okitegera you can katugezesemu bwetuti Uncle Banjoman katugezesemu bwetuti waliwo agambye yes katumuyite mu video tulabo bali mu kiyumba bakipangisa ono dola ono mwima ali kuno mwima osobola okugira mu video kubanga ali agambye kumaliriza bwana okujja wetu oyo tali mu kiyumba era tebamupangisa. Ndozo labi, she's free to come direct. Bwana Nsireko. Kubaddeko omwami kuno osobola okwejjako mu video. Kubaddeko omwami muno kuno ow'ekatoogo. Yagambye muganda we ye musibe. N'agamba nti era asobola n'okutwala essimu. Enja kukomera buli omu mulabe. Nti bo kibaluma ng'ewaka. Kakati naye oyo bw'agamba nti yes negotiations. Abali mu kiyumba challenge nene. Banjoman achadda tutambule naye. Ono muganda wa Kaija nsaba omperezeewo ka message mu inbox yange bambi. Okay. Ngenda jikuterako. Kuba Uncle Banjoman bobo badde okyaliko nga kooli. Ono mwami Johnny K ina submission yona limu. Mwami muganda wa Kaija ye kwali live yejjidde wuyo mu G4 Music. Ate teri amupangisiza oba tali mu kiyumba. Ate toloza ndi mu kiyumba. I think Banjoman. Wanjisemu. Omwami oyo gwolaba weni UP G4 Music muganda we ye musibe oba mu ku baganda be Kaija ye yejjidde n'agamba nti yakkiriza negotiations naye teri amupangisiza wano uyo ne kumukutu. Bwana Nsireko. Omwami ono muwe ekitiibwa bambi era nyolwa wamu naye olwaki ekigenda maaso. Nsubira nzomu ku muntu eyali yeewala ensonga zino ennyo era nga temulina we mundabye ekitegeera. N'ekyo tekinzijaako kubanga ndi Munnayuganda. Negotiations naye package ya negotiations Bwana Nsireko ogyogera ogitadde mu consideration oba munange Banjo ulireko katono kubanga negotiation sometimes ziri costly very much tegera sometimes ziri costly utosobola kukibuusa maaso kwegamba n'okyogera nekigo okitegeera. Waliwo omukyala wa kyali wange eyayenda ne bamukwata ng'avinga n'omusajja omulala. Namugamba no tewaliwo kyamanyi, it's just sex. Oh, can you just imagine? It's just sex. Ojja kwogera ekigambo negotiations nga kiri na package enzito nga kisinga n'embeera eriwo okitegeera. Abazungu baatuwa obwetwaze. Honorable. Lindako Crane sirika nkyali nono. Soka we mutingire ddala
Natukyayogera n'omukulu ono weebalise. Agenda ne batuwa obwetwaze abazungu abo ne tusanyuka nnyo batuwadde obwetwaze biki. Kumbe balina negotiations ze bakoze ne bebaleseewo ate ne tubeera bubi nnyo n'okusinga bwekyali before. Bwana Nsereko bw'oba oyogera ekigambo negotiations ng'omuntu asomye lawyer mu mateeka babasindika okunegotiatinga babakola ki naye mu divinity tulina kye tuyita those binding agreements, the covenants. For example, a covenant between a man and God. Between man and God. You get? Of course, covenant ejja kuvaayo ng'ebya Katonda bye bikoleddwa byokka. Genda maaso. Oli musiraamu osobola okugamba Allah nti Allah bw'oba oyagala mbeere bulungi n'abaddu bo mbayise bulungi olina okukola bwoti ne bwoti okitegeera. Allah tawakanyizibwa okitegeera. That is the setup. Okay, mulungi gyali atublesinga atuwa emaali atuwa abakazi atuwa buli kimu okitegeera tawakanyizibwa. But negotiations zino ekigambo negotiations mukyogera naye mbadde nsaba mukiweeyo ekiro kimu okirowoozeeko otera nnyo okulambulula ebintu ebyo olambulule bulungi negotiations na biki ebiri expected okuba ne tooki mu imbalances eziriwo. Okay, ekyo Banjoman kyoyogedde, these are opinions. Tetugambye nti favor authorities ku nsonga ya negotiations. And I agree with you. Even if it took a month. And by the way, tusobola n'okugamba wano Banjoman, ntya atubireke nga bwe biri. Tukiwa omwaka mulamba. Tulabe bwe banaaba tebavuddeeyo. Kuba oli ayinza okugamba. Kuba obwedda abali kuno nga tubabuuza, muyina solution eyinza otuyamba wakati n'omwaka. Bonna ne bavaayo nga bagamba tetugiina. Kakati bw'omubuuza nti tukole tutya. Kyate munegotiating nga mubaleke. Kooti zikole ogwayo. Kyekiri kye mbadde gamba nti baba baga nti tewaliwo problem emyaka ena tujja kukola obusibe ani ayinza okukaya. Kyekiri kye gambye Uganda seek the opinion of someone you wish to represent whether in court or through negotiations. Kuba ne bona ogenda ng'oli negotiator oyina okugamba nyina instructions z'ono nti kyetubadde tusaba kuba for me if I'm a negotiator today nandibadde nsaba first release on bail nti sooka ompezo handing through nga ngenda okuyingira mu kyaki kuba ndudde nnyo mu parking mbadde nsaba ndekewo akalowoozo oba oliawo nadda after 30 minutes omunaaba mukyaliwo. Bwana Nsereko, with due respect, what has happened? Abantu basitiddwa, abantu basiriddwa, abalala bali mu makomera wadde nga mwogera kyamakomera kyokka, abalala baluuzinze ebyabwe. Amateeka gagenda kukyusibwa mpulira bawogerako eby'ettaka. History is yet to be changed. Not in favor of the common person. Naye, Bwana Nsereko, what do you think about the change these people are yearning for and have been yearning for long? Okitegeera ne injustices ezikoleddwa nga Besigye ali mu kkomerwa nga biki okitegeera. What do you think that? Banjoman. Gwe kennyini ng'omuntu nze naawe tubaddewo okyogerako ki? Ekyowulira nkyogerako bwe nti one, wherever I've seen injustice nze njopozinze with my word. Even when I was still a member of the National Resistance Movement in Bugambia, when they wanted to scrap bail, I was there. Abantu abatakyasibwa lwa Bereti nze nasigalayo ku tteeka lya court martial. Bano ne bwe baafuluma bonna ne UPDF Amendment Act
nze ne ngamba bereti eyo mugijjemu so wayinza okubaayo omwerabiza amangu kuba bo baali bataddemu ne bereti ne mbaga nti eyo mugijjemu kubanga nze nasigalayo naye bannange baafuluma so I can say nsaba nveewoko katono nyunyunyu no problem banengera kudakiika 2 naye nga nsenyu bawuliza nyoleddwa nnyo nti mvuddewo tetukanye omukulu Banjomani nga tonavaawo omukulu agenda mu kyaki muleka agenda kibuuzo kimu kyokka agenda mu kyaki ajja kudda tekibe oli agaye ngenda kusinza so mu bino omugano okusinza wange mu bino byonna I think isaba kuteesa olindako katono oyo tomuwa makulu kubanga obwedda kyaliko okuvuma abantu okwo naye kirungi atwongerako buli bwalaba akugamba nga eri waggulu akati naye omugaso gwe tuba tukufuna teriyo muntu atalina mugaso kuba n'omubi ku kyalo bamugamba nti is a bad example naye aba n'omugaso gwe so mujjo mbadde nkugamba nti abo mubaleke abamu ababaamu kuba nabo bajjuza omuwendo mujjo ki kyembadde nkugamba ku nsonga ya negotiations nga Banjomani bwakyogedde nze I still believe there are very many schools of thought where time will be the best healer kubanga kati tempers are still high abantu bakyafuleyalinga ffe twabuuzizza wano question eyasoose gy'osobola okubuuza John K gye twasinziddeko okutuuka eno ye byayogerako nti bali bwe baamala ne bata protestinga balubongoya ne bagamba abantu mugende mu kkooti yakkiriziganya n'okugenda mu kkooti that is it kyekyavuddeko ku kino Ali Mawale n'agamba nti ye takkiriziganya mu kkooti gye mubadde nga temulina kye mufunayo ate otwalayo oti aba electoral petitions osuubireyo obwenkanya era awo we waavudde ensonga egamba so what is the next best option and that is where abantu we basuggestingidde nti negotiations are the best exit. Do they have challenges? Yes. Is there negotiation from the same position? It is impossible. Tewabangawo negotiations we mubeera ku equal position. Negotiations zibaamu compromise. That's it. John Kogamba submit. Kati kyengenda okugamba byonna bye muteesezza mbiwulira. Nina omukutu gwe naliko jjo nengamba abantu nti struggle kuba kati nze ntunulira ekifaananyi ekinene lwakuba kinnumya omutwe twakava mu kalulu nga the agenda was to dislodge the government kimbobbya omutwe nti abantu people with the sound mind naye John tubeere ku record wali tokkiriza mu protest vote ku buli mukutu gwe nakusanga ekyo nja kituukako kimbobbya omutwe kati Ali Mawale ekyo ne John akyogere John K labagamba ntakkiriza mu protest vote ekyo nja kituukako ekisinga okumbobbya omutwe to center the debate kubasibe nga tubadde nabo okuva mu kalulu ka 2021 yet abantu abaakava mu kalulu kino njagala nkise ku record kyali badde to do audit tuba twagamba Museveni tumutwala ku luno the discussion would be wawe tutakola bulungi kati awenjo tukira ku kya protest vote linda John K mwangise ino mulamwa ndio mulamwa mulala kati tutese mulamwa oguli wano nati omulamwa nagwo ngenda gutuukako I'm making oyanga agamba nje sawa zino yagatwa mulamwa gutu andi bade tuliko ate fasiba mulala nkola John K lwakyagendeeyo alima kubanga John K kuva dda ye yabagamba protest vote tejja kukola nyina recordings ze nga 8 ng'agaye tagiwagira no ebyo nja tuukayo ku kya protest vote katika ansalinga ekyo honorable Nsereko kyo boba kyoyagala but I wanted to make it clear dakiika 3 okumaliriza
mukulu Ali Masebo kanteese munzikirize mu dakiika nnya ngenda kuba mmaze. No problem. Bwe tukkiriza twakava mu kalulu nkiraba nga kiba kunze. This is my opinion. Narrative ebikolobero byonna ebikoleddwa mu kalulu paka leero nga nekyagulanyi nga Banjo bwagambye muganda waabwe alabika bubi abakubirako nentuula ku pano ey'abasajja abagundiivu nga twakava mu kalulu kati n'ebikoleddwamu luli twamaze akaba R0 nabadde ndaba obuboksi bwonna bupaakinzi teri kulonda nga discussion kati eriwo twekuba empawa ku basibe okuva mu 2021 kituufu muli batuufu mukana akalute bakutte basibe bakyakwata era tebagenda koma kasita tuba nga tuli ku kituufu ntulwana okulwanyisa tekijja koma tolina kati byenjogera Alima nalabye video yo nzikiriziganya naawe byonna nzikiriziganya naawe gwe oba ye paati yo gy'otutte ng'okutteko akafi n'ogamba kale bali edimutwe baveeyo naye nze omwakkiriza bwe tuba nga tukyali ku kituufu ekyokulwana ne dictatorship bakyakwata abalala kati mmwe abalina be musympathizinga nabo mikwano gyammwe bave mu makomera mukole ekyo on individual basis teri abalinako buzibu neffe abakyali ku lutalo baalo nti Museveni twagala mujjako tukimanyi twagenda mu lutalo balina okukwata abantu balina okutta bakyatta ne mukana akaluke twavuddemu basse bangi mwe mukyalwanira bali abasibe bamadaada naye waliwo abali mu ntaana mu akaluke nsereko I'm being objective. No. Oja mubuuza kasooka amalize genda maaso John K njagala tukkiriziganye genda maaso John K genda maaso you have the microphone muyinza okuba mulina naffe twogereko olya I'm submitting I'm of the view nti nkiraba timely abasibe tebabaddewo leero nti Alima wategeddeko nti bamachete babaddeyo emyaka kati giringa 6 but I'm of the view and the timing ku injustices ezibadde mu kaluluka n'akaliwo nga 15 paka leero nga amagye gakyali buli wamu wadde bannayuganda bazzeeyo okukola emirimu gyabwe nja kuba nsituupinze tullo okutandika okusiiga ekifaananyi nti buli kimu kyazze ku normalite katujjeyo abasibe yet ebikolobero ebikoleddwa ne mukana akalu akabaddewo mbisiige ettaka ebyo lage tewali kibi kyonna kigenda mu maaso ndage business as usual munnange tuddeyo kati tuteese bajjeyo ku basibe ekyo oli bw'aveeri n'agamba we are trying to divert abamutuufu ekyo abamutuufu kino I cannot divertinga okomawo gyojjeko gavumenti honorable njagala yenyini akyogere John K don't be afraid kyogere we are trying to divert kyogere muleke Alima wale ulira agambye akanya n'oli kitegeeza naye akyogedde atubuulire option zayina one lwaki mugambye nti ono yawakanya protest vote kitegeeza yayina alternative endala alternative gyoyina ejjako gavumenti eno protest vote tewagiwagira owoza moditinge kalulu okenyini wali ogamba akagendako kagenda kubeera shamu kuba bino bigambo byo kakati ate oli wano ogamba nti abayogera bino ebya negotiations baba ku diversion oba nti baba bali ku byawo kakati gwe